This is Rampan Killer in the danger. Sanyu jerereru yeno hanti mwana mulenzi amanyiddwa nga Bulondo Abeha ag'obuzaale yes atenga gugoma nyinga timo walimu akali amagwa yagenze maaso kubanga ate receiving ezadde eri obulenzi era ng'one essanyu lyalina lyamukiwa gonja bwentyo nkwanirizaako kufifijedanyisa anko mwagala mulungi ampuliriza gye bali gye tusizaako engalo nakorairo kansubira nti oli bulungi mukwano era nga bikutambulidde bulungi ono essanyu lyamubutikidde era nga yalabiddwako ku mikutu gye migatta abantu nga genda maaso kubanga ate asaasanya amawulire ag'okuba nti afunye baby boy amangu ddala ng'omukulu Kapere yakatuwa mwana muwala gwe yagenze maaso kubanga ate atuma brown sugar oba ensonga yagijja kuki tetumanyi naye ye omwana we yamutumye brown sugar Kapere ono ye yavuddeyo nategeeza nti ouwe ye Ayani Bulondo okitegeera era nga musanyufu byansuso yawandisewo nagamba nti finally adad sekawere alhamdulillah Allah wange webale Bulondo Ayani welcome to the world welcome to the family bwati yagenze maaso kubanga ate akikwasaganya gwe yetaaza okumanya bina ebimufaako omukulu ono emyaka bamama muzala tata muzala babazaala bameka buli kimu java gena maaso birenga ate okawo wansi mu comment section ngina kubanga ate nkupiningirawo biography kuba nagikolako yes ebbanga lya mabega gwe yagisubwa gena maaso birenga ate okonawo ojekanye bulungi nyonyini ddala bwentyo nzirikira nti nakusuubiza okutuusaako abazanyi baffe ab'omu kibiina kino ekya Romantic Entertainment amanya gaabwe birenga ate ogategeera mpola mpola sigenda kutuusaako bonna nedda mukwano ngina kubanga ate nkubulirako kubano abapya abeegaseemu bw'obadde tomanyi oyo mwana muwala amanyiddwa nga Aisha Namata ag'obuzaale ebiyinza okuba eyo obadde omulaba naye nga tomutegeera ate oyo yamanyiddwa nga Ani Kirabo yes naye atuzanyiddeko mu kafirimu kakeebisebuka abasinga obungi gye balabikiddeko ono yamanyiddwa nga Rosemary Namakula yes naye abaddeyo eyo mu keebisebuka ate nga ne mukali akapya akali eri gyali nnyonyini ddala ono mwana muwala amanyiddwa nga Nina Nalunkuma ag'obuzaale kansubire nti omutegedde ate ono yamanyiddwa nga Shiba ateta Namanda ono buli wamu gyali mu akali amagwa gyali mu keebisebuka abaddeyo yasa ate ono yamanyiddwa nga Viola Nasuna ag'obuzaale abaddeyo nnyonyini ddala eri mu keebisebuka ono yamanyiddwa nga Fatia Luja yasa ate ng'ono okwongera okumukutegeezako ye mukyala w'omukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom mwana muwala amanyiddwa nga Reste Jones yes naye akabaddemu nnyonyini ddala ng'eg'obuzaale gakozesa omukyala oyo ate ono ye Francis Mukibi amutegeera obulungi mu gundi mu akali amagwa ku gate wali omukulu oyo ono yamanyiddwa nga Kawesi Morris Jordan yasa mumutegeera ddala bulungi nnyo ekintu kino akiruddemu ate ono ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Rogers Ahimbisibwe ye akabaddemu era nga ne kana akapya ketwatandise wali ku Romantic Entertainment mwali nnyonyini ddala ono ye Jamira Nabukenya yes omukyalo oyo mwali nnyonyini ddala bonna gyali side yonna Agnes Nakawoya abana bamu ku bonna lini nabakutuusaako naye nga njagala oyongera okubanga ate oba nnyonnyoka obategeere yes ate ono yamanyiddwa nga Shadia Nakalema omukyalo oyo yes gogolabanga Sky eside eno omukyalo oyo so nga ate ono ye Shakira Semakula ono naye atuzanyidde enkuyanja ekibiina kiruddemu nnyonyini ddala yes so nga ate oyo ye mukulu amanyiddwa nga yatuzanyidde nga Gaza yes naye nga ye Jowero Kawumba ag'obuzaale ate ngono ye Grant yes Isingoma omukulu oyo geg'obuzaale ndowooza erinnya olibulira n'omanya yes ate nga noye mwana muwala amanyiddwa nga Doreen Namuddu naye bw'atyo atuzanyidde mu kafirimu kali eri era nga ne mu bupya bajja kubanga ate balabikako ono mukyala amanyiddwa nga Fatima Buye yes naye bw'atyo yatubeereddewo mu akali amagwa ne businema bulala azaalabikiramu ono ye mukulu amanyiddwa nga Asman Katongole meba abonyaabonyo ono naye nga naye atuzanyidde mu businema nkuyanja ono ye maama amanyiddwa nga Nantale Mase omukyalo oyo yes mwali mu businema bwaffe buneeno twegattiddwako tuliko omukyala amanyiddwa nga Great Nakalyango oyinza okuba nga obadde omulaba naye nga tomutegeera yes wabulanga ku kibiina kino bagaseeko mwana muwala amanyiddwa nga Nabitengero Fiona gugomanyi nga Fifi the Queen naye yatwegaseeko bangi tujja kuba nga tutwongera okuba nnyonnyoka kubanga bonna si bamazeeyo twegattiddwako mwana muwala amanyiddwa nga Rema Nachito gugomanyi nga Precious Remy yes ojja kuba nga twongera okuba nnyonnyoka mu maaso eyo bonna nja kuba nga atemba kumalirayo mpola mpola kubanga bangi soba kuba nga atemba kumalirayo kadde kano era nga nkutegeeza nti essaawa yonna ngenda kuba nga tekuleetera amannya g'abayimbi bo gwe bawulira nga bafefe buffe basimanya nga baani ojja kuba nga oba nnyonnyoka amannya
ag'obuzaale bebani n'ensonga endala obeere ng'ate obanoonyako ku social media platforms zaabwe kubanga abasinga obungi bazirina mugende mu maaso mubeere ng'ate muba followinga nga bwe mugenda mu maaso okugoberera ba Nigeria olaba omuzannyi w'Ekinigeria mbutuufu ng'alina following y'amaanyi yonnyini ddala kaakati lwaki mba temukikolera bannayuganda nga bwe mwakikolewa Diana Nabatanzi ne mukikolewa Florence Nampija ne mukikolewa Jamila Kalungi wemba mukikola eri abaana bano musobole okuba nga ate mubazaamu amaanyi ku kintu kino kibagenda maaso okuba nga ate bakola tomanya naye luli kyenkya nga ate oyagala kubeeyungako oba oliawo kubanga abazannyi muli eyo muli bayitirivu ddala anyways gwe munnayuganda yeetaaza okugenda mu ggwanga erya Turkey okukola okusuubula oba okulambula weekwatire the Atka owa Atka Unisex Trends onakutuusako visa mu bwangu ddala ate ku bbeeyi ensamusamu oli musuubuzi weetaaza ebintu bya mu nnyumba okugeza nga fridge, TV, computer, laptops, washing machines n'ebirala bingi ate naawe yeetaaza engoye ez'abakyala ko wamu n'ez'abaami n'abaana omuli t-shirts, suuti, empale, saati, kanzo, ebiteeteeyi tako n'engatto wamu n'ensawo mutuukirire ku nnamba ye y'essimu oba muweereze ka message ku WhatsApp +9037701M260 +9037701M260 oyo ye Lady Atka okukwanguyiza ensonga. Omukyala amanyiddwa nga Irene songa ate yakazibwako eri mama Joan wamu ne tata Joan bwe bati bagenda mu maaso okuba nga ate baagaliza muwala waabwe Joanita amazaalibwa malungi nti bamwagala ebitenkanika. Happy birthday beautiful. Songa ate ye omukyala amanyiddwa nga Doreen Kabira nga ali wamu n'omwami we amanyiddwa nga Benoni Luyinda bwe bati nabo baagaliza mutabani waabwe Keith Luyinda amazaalibwa malungi. Happy birthday baby boy. Bagambye awezezza emyaka 3. Yes, songa ate ye manager wa Madwasi Hawa Pounds baby girl I salute you agamba nti ayagaliza muwala we Namakula Swifatila amazaalibwa malungi era nga atutegeeza nti olunaku olwaleero awezezza emyaka 7 egy'obukulu bweddu mami akuyagala ebitenkanika. Songa ate omukyala amanyiddwa nga Donzai agamba nti ayagaliza chaliwe amanyiddwa nga Alaisha amazaalibwa amalungi. Happy birthday baby girl era nga agamba nti akuyagala ebitenkanika. Yes, omukyala amanyiddwa nga Helen Lukoma naye bwe bati bagenze maaso kubanga ate bamukubako akabaga akamazaalibwa aka surprise nga tabitegedde nako era ng'ono abadde mu kukakalabya mirimu gye gino egya shooting bwe bati ne bagenda maaso okubanga ate munange bakimukolera. Kati bagaliza amazaalibwa amalungi ate kankulekera akabaga kano oyongera kubanga ate okanyumirwa nga bulijjo nsigala nze Fiojera News anka atakumira mpeera agira abakumira mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752954317 oba muweereze ka message ku WhatsApp 0782794922